Kiboze ndi musajja abuvunanyizibwa n'abadde atya. Ate gwe wose ko ineiba wange. Ndi musajja abuvunanyizibwa nze mpeerera. Atata sana abatali babiri atali basatu. Osegere ate nga bange seboze. Goza nine myaka ngemeka bobonda. Kashitufu chi. Kale tugende n'ekyo 28 gataka 22 n'emyaka 5. Nze sina mwembe kyaliwa. Titune kitugatta. Nze sitegeera bo bategeera. Kye kitugatta. Siga siwetaaga. Negambye tebali kitugatta. Bo bali batwesamba so kiri. Kati bwetwesamba fe tukole ki? Tukwesireko. Ate nga so fo ojja kulaba atwesamba era ng'endongo tugimusinga. Esegedde. Obanga atuwonyezza. Kakiringa nga bapromota abamu baba kyali bafa baba DJ. Oli akushawa. Abakuwonyezza bulaza. DJ atagenda kujja kuyimbirako. Kuba kutagenda na kusade ku posta yo. Bonange sinakola show. Nenga tebo tubayimbidde enfunda n'enfundo kitegeera. Katoli bwava nagamba mwana nkwesonyiya banga ayambye gwe. Sinagana naye ngenda ku example nga ku Man U ni Arsenal. Advisor wa Man U tava mu Arsenal. Osegeera. Omuntu obo kyali mu lokano tunacho za kungamba nendoza ndikikola. Okujja kosoka n'omulebye endongo n'ogamba endongo njivuddeko kati mbulirira bayimbi. So far omuyimbi asobola okumbulirira. Nabe tuyimba tebikwatagana. Kati nga njoga banga Sam Gombya nga Silva Kyagulanyi. Otegedde. Wa omuntu agamba jja nkugambe n'olanga je nakyajinza okugamba. Kati obanga awutegedde misachi oba Bobi Wine. Osegedde. Nalo omuntu gola banga ne baba ina kyayayanira nga lamu mukirina. Atale tamagezi. Yali agawakayima ge yawango nti ate obo yakundi asibe ebyayi. Teke musana. Kamilioni meeting naye. Osegera. Nenga ate sifana gamba ne twaga kulaba begeziwaza. Kwa magezi twagaze mabbali. Tukosa kitwabe kituyisaawo. Kali goba kiri kityanyega. Oli moyeyo muntu babutadde wano naawe ateki. Atayina. Oyo kale ate lyagambayo. Kiri kitya. Ali fit kiriwo. Yaman. Yaman. Asirina. Yasinangenze kulabo bantu useo. Nina amanya gasotuza abamawulire nga abalala. Yaman kati ndabye amanyi gakola ki? Gali kawegali. Osegeera. Yeah. Yeah. Osegeera. So far, just leo nja kutangaza kere gwanga. Kati ali skini muhimbi. Osegeera. Era atali mu kugezesa abula ali mu kola ki? Ali mu business. Nokwagala okutangaza ko ndaba waliwo ebiyitingana kubanga bagamba batya nnyo kye batamanyi ate ne bakyawa kye batya. Osegeera. Omanyi lwaki ebiseera ebisinga omuntu abeera alina embeera gyagala okuteeka nga tamanyi wayagala kugiyiso ensonga lwaki omuntu omu addira ejjinja n'akubako mu kisaka alabe ekyo ekikola ki ekiriyo. Osegeera. Yamaani. Kubanze ndaba abamawulire bankubira essimu balina ebibuuzo bingi nga bibuuzo ojja baddamu bitakwatagana ensonga ki nabagambye bakole ki twekuŋŋaanye lumu ebibuuzo ebyo babimpe lutya lumu ebisoboka biddibwemu bitalina ansa tubikole ki tubireke. Yamaani. Ogeze nogambo kati oli muyimbi. Yamaani. Mabegako ebiseera bisinga badde okugamba mbulu okwe toli muyimbi oli musumbu. Kubeera tuwe tukyasumbuwa tubadde mu audition ekitegeera. Era nze nakyetuuma eky'obusumbu kati neŋambye kati ndi muyimbi. Eky'obusumbu yokivuddeko. Yamaani. Kati ate ani muyimbi. Watandika ddi okuyimba agency? Okuyimba ntandise mwaka guwedde. Official. Sirudde mu ndongo. Naye ndongo sinzibu sofa nze mu nkulaba kwange ne waliwo abaagala okufuula omulimu omuzibu. Kisobola okuba kinyanguira ng'omanya kimuzibuwalira. Naye ate nze bwe kinyanguira tegola kifuula mbu nno nze mba nnyonoona. Osegeera. Yamaani kubanga bw'ogula emmotoka oba 3 enkeera n'ogula emmotoka endala 4 oba toli mukwavuwala. Osegeera. Ne kati abantu balina olukongolo lwe bansimbako ennyo omukulu ayonoonya indasitule omukulu ayonoonya indasitule kye ki?
osegeera njasibe ngendo tangaza ko eri eggwanga oba n'aba basobodde okulaba babaako ndase kibuuzo kinene era nakyo ekisinga okuba tekina ansa wajja si ekigambo bugambo okusinziira ku kibuuzo dayasi yamubuuza yamaani kuba tulaba abantu abamu kati balina abakwekokola ebitingana bingi yamaani anti era ebitingana ebyo byenjala okutangaaza nga biriwa okudisrespectinga abakubu tusokere waggulu bwobanga wali tunajja mu industry olabika obadde okakolamu kati wavudde ku baago toyingira ku bosanga gwokuba bameka bakagamba mbu tubakubye wakubye wa box wasitukiri wakwayo kukyusa wamukuba gwe nga sinnakuba onosanga kati oliwa okitegeera sofa waliwo ebigambo bitingana naye ngeri yayo byonna bigamba nti bagoba akola ki bagoba agulina kuba sofa tuba tetunatuukawo nga tewalinga ne bokuba omuntu ebyaddala teri avaayo ne kale ne gwewoniizemu obuwoniizi avenaga bankubye wajja vaayo n'omuntu omu agamba enze banzise ono omuwakanya agamba omukulu yankubye nakola ki okitegedde dembe lye okitegera naye sofa kale gwe kyolina okumanya kufokasinga ku ki ekyamakulu ensonga ezitalina makulu zikole ki tutaziwa nnyo makulu kuba abantu bakubye okitegeera abantu bakufe batukubye naye ate era mu nkya muve ngolokofu baatukuba twatereera kwanze poliisi yankubako nga manyi ndi mugezi ye naye sijja kugamba kyankubya naye nolaba nga olumu ssebo osobola okwefuula omugezi naye ngaoli muki ng'oli mu ssiru kati mukyusa nkiri batereeza kubanga kati kagambe kineno nze ndaba babawunsa kuba nze ndi musajja mutono omunene kanyama bwavena namukubye nakyo kiswaza kale kikola eggulire kibanga omuntu wabaga nti omuntu yalumye embwa kikola eggulire nembwa berumye omuntu ekikola ki tikikola mawulire kuba embwa yina oluma ki yina okuluma abantu otegeera kati wegamba babawunsa nabakubye ebuzimu namukubidde ki naye singa ekituufu kivayo nga saamukubye kuba bagamba vox enaki ena kamera ne lwaki tebaliriizinga obutambi otegeera ngatte eno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana ogiraba eyo gikwateko engatte eyo ogiraba nkwatire engatte eno engatto yiino engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno mwana yagino gikwateko tosudiya because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe nenga ya sente eri mu sente nga mmeka enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo manya abantu olumu batya sente naye nkakasa nti sonasone zemunakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambalamu olabe. Aunzu bina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Biri bya TikTok ate biveeko era nade nsobola okutuuza okikola nga olwamawulire ku TikTok osebo ebino ebyeno birala nnyo kubi ebitambula mu bantu ati kati kagambe ekineno sigala lwanyo ku nsonga za bawunsi oyo kuba bawunsa vitawe yatandikira nali ndi munda atenzi osegera nolaba besikasikani abasajja bange nenfuluma nembabuuza wayi buzibu ki osegera so fanzi nabawona essimu yekwaye bali tebagirina osegera nenkwala nesente mugagenda mu ddwaliro bwotuuka mu ddwaliro okole ki onkubire si kuba nti nno nze mukozeeko obuzibu naye waliwo ne betuwa oba obuyambi nga sigwa obumutuusizaako okitegeera naye nga ye alaga nti nno ababikimukoze babadde kwani babadde nange
kati butaga kuyitingana mugamba gwe esimu yange eyo kwa emitwalo 5 botuka mu ddwaliro nkule esimu ngambe kibakoze ekyo kila kwandisite na nyingi naleme kunekwasa namu esimu nakera ku machanga ate gwe mpadde esimu akole bilala akoze biki bilala kati ngamba nti yensi bwe tebwekola ki bweba naye bisete bisinga amazima gotegekweka osegera yo sisonga ya makulu nnyo ye yafunye kyada yagala ndowooza osanga ekyade kimutaasa okitegera okusinga omujjanjaba kati nendaba ne babawunsa abalala abavuddeyo nga balinga abagala okuluggulawo osegera kati babawunsa ngenda bagamba baneeno kineeno ng'ekintu kimu waliwo abalaga nti be bakulira ebipina byabaki byabawunsa kati omuntu akulira babawunsa yali badde alina enjogera endala gyayogeramu etali bwetyo osegera kachigena kutulaga nti nno waliwo akabondo akali abakalinga aketegekedde abayimbi waliwo edyomozi yafa bawunsa ekena afira mabala osegere kyali badde kya buswavu nnyo dayasi okusanga fala nkubi osegera mwana nje siruuza kwalo omusango gusobola okuwozeka nga nja kuguwoza dani okunkuba ecupa osegera kubani nange okukuma kutandikira kunze ssebo osegera tojja kujja ssebo nkuba enze nseke ngambe ati ayo bamusa bakola byo makuba bantu osegedde yamani kati n'ekirala naye akatambira akatambudde yagamba oyo ali yeri tugenda kumunoonya lwaki mumala kwekuŋŋaanya okunoonya nze ali yeri ko mwenna abagamba okunoonya mu nsinga obunene munkubisamu emirundi ng'ejeegi nze siva mu makindi tosobola kutuula olunaku lulamba ng'onnoonya n'ombulwa gwe tubaako wootuula bwotyo nnindirawo era oba ojja kukola ki oba ojja kuwundaba mpoziko bagambe ekira nti balugguddewo nti no the strong will survive okitegeera ajje naye atulenga bwe yatudde agambe nti ati kyenye kitwagala ali ne sikiri ne babawuza ba Uganda asanga mune yakola ki yasurvivinga namaana agamba era omulala kitagenda kitalina wagenda kuyimba nga ffe tukuumyewo deni gwe bawuza bakutege ku post oba ku bbaana okitegedde gwe tuwe mbadde ngenda okuyimba nkwate n'okusagenda oyimba ennyimba zange ku stage gwe ssebe yakola obugamba okitegera tewaliwo muntu agenda kuwa ekitibwa nga tokyewa nze nange bwe nti bwe ne brandinze osanga ekitibwa kyange ekinjamu okitegera naye ate omuntu tekyezambo nositegeera okitegera bingi ebiyitingana mu bayimbi buli omu ne gwotamanya gye nakuwaako amawaazo ng'alaga wakula naye kale twali tubibaze ne bino okitegera twali tubibaze kubanga bakola ki bagoba agulina mwana yamaani okusinziira ku amasimu agakubiddwa ag'enjawulo olina statement gyakola n'ogamba nti balabanga abayayi b'otambula nabo ne b'otambula n'abasirikale gavumenti yakuwa ku basirikale tekyetaagisa gavumenti kuwa basirikale naawe osobola okubeewa gwegambe eno bbaga linyambadde gavumenti yajimba oba enkofiira gwesa okukola kyoyagala kasiba nga tekimenya mateeka ekyonje ekiriwo nti kulevo gyendiko nokyasobola kunkwala nogamba omusajja yanya kudda akasimu ate ekitegedde tewali abasinga bavuddeyo bagamba oyinza okubanga eyinza bwagwa mu magye obanga ogabaddemu obanga mu famire olinamu kuwa magye obanga oli mbega tewali kimpaga endongo yokka yempaga kuba balakedube babikubye abugani babikubye ebyamagye abajamaiko babikola ki babikuba nedyomozi yabikuba baatuka nobyemuziikamu okategeddeako kati endongo eno sofa n'emira gye tuyitamu yakijasi oli gwoyitako akutaagula buki otaaguza ensonga ate nga tobona ogisiba nga yanywedde ate nga tesobola onywera enakuba yamagye nebbaga onogisiba nekola ki okujja gavumenti bwenavanegane toddamu kwambala byaki nenga nokula nekira kijja kulabisa nnyo omuntu ambadde ekyamagye basange nga ate bamukubye yagudde wali banja bandabisiza abajasi osegedde kubanga sofanza amagye nga nagendako oko nemagye nali oba musinia wanu bangoba nga ali mwana muto ekitegera kizambo no nanyiiga wakuva buto nga kola ki kati bakankwata enfundo obanga mmeka nga nyambadde uniform nga sinatuuka nawani enfundo eziwera ekitegera alisofa kati endongo yentangira yentaasa sika kusanga ngo yali nisiki okitegedde kyebatuma kyoba naawe osobola okukola ki eno ensi bagamba self service waliwo ayagala okwambala enkofiira abasiramu oba ekkanzu
omulanga tayala kwambala damage osegedde nze ngamba kanga nkole ki kanyambale kino okategeeza yaba ya sinaddeko amaaso boza katonda fala wala sifala sofa nange byenina wabyenkoze bivudde mu kusaba n'okukola ennyo era waliwo bensekera abajja ne bagamba kyali mwana alina ekisima akasima tewali akasima osooka kafuula nti weekali ng'okoze osegedde omuntu asobola okulowooza nino kyangu ne studio nnyingi nnyo okusinga ku kyolowooza gwebolanga akavimbo kange kakuluma gweyingira studio gwe bona ovaayo kijja kukulaga nti nno akavimbo kabwere oba kaddala okitegeera abasinga bagamba nti kyoyimba bakiyita bubblegum music era tawanga oyinako ko wali otuddekawo wansi n'ogamba nti singa zino ennyimba ziggwako kikyenzizaako nga ate nze siri muyimbi gwe babuuza kyenzizaako bulina ku nti oluyimba otegedde ate sina mukyalo gye ngenda kudda kuba olwedde ndi ku kyalo kyange era endongo bwegandi najja kudda makindira nsoole ng'abalala kuba sina kyalo okitegeera kale ate bwegaga ndi kenja kudda ku kyalo kyange kweri kati ekiyisibwa nti endongo babogamu music bulijjo nkaba nkayitingana nga sima kyekategeeza nti music atawangaala kasana kakkiza ni music tawangaala buli wiiki nti oluyimba lukola wiiki eringa disposable osegedde kikigenda okunkumira boyi buli wiiki nti ennyimba nga 3 kali music wane nemufa disposable waneezuula mwana saagala osegedde ate yanzire muza madoxi ndaba bogamu music buli wiiki nti ennyimba nga 3 nga zinga disposable nenyuma muleere nkyalirugwako ekya nenteekawo nenyuma lirugwako neezuula era ate nze sina nomukama tena kyolina kunvuba kinnumi bino byoyogera nengeri gyoduliramu abayimbi nkolagana n'abayimbi okulesewayo nkolagana n'abayimbi batya omanyi abamawulire tubaagala nnyo kubanga mwe mutukolera nenamu ate mukolamu bikola ki bibakolera kubanga statement ezo baali ya ssaawa nga nnamba ne batememu akantu kadakiika tewera omusajja yaŋŋambye waikibende mumanyiko ki kati mumanyiko ki neiba wange makyata dinako nsobera next of kiniwe kati yamuwayirize nemubuuza gwe nakyo mumanyiko naye nga talina kyammanyiko mulaba waikibende andaba nze alien kati yanjogera ekintu ye yesu otegera nze mwana nze njogera kituufu ate nze sigenda kukola kitu gwe kyowera kyoyagala nze nkole enniga nze nkola ekiriwo ate nze nkyanyiza abantu bangi nnyo kubanga tebajja kuntegeera ate sifeekinga nawe okuza negamba nno kyali wa kisiru kiretasa ate kugeeragala nno gwe noli wa kisiru okategedde ate nemegenda ate kugeera bitambula bito paka binakutuukako nkwegambira nemekutta nnyo ate budde mpaka bayagamba oli musumbuyi takutegeera bwolira amayirungi ku stage nonywerako ekikola ogera kulinga otawanya uganda ogiraba uganda yo yenyini yo teri sirias bw'obeera sirias obeera sirias alooni ojjukira munoko dawuni omukulembeze wanyweranga obuugi ku national address banange yalinga anywedde obutwa mpaka bwe yavayo n'agamba akatali kabba okola ki naye olyanga amagumba okasuka mu mulyango okujjako njawaveyo omuntu omwakira yiminga nti omusajja yanzimidde amayirungi akugaba nkozi omusango abayimbi bawa respect okusinzira kuba ku respect gye beewa togenda kubanga teweewa respect ate nze nje njikuwe kati nkuwe yaki abamwe bali bangi naye tetujja boogerako abo soke tubeesoze sikwatagananga nabeera nze sina mwimbi kyali wange tetulina kitugatta nze sitegeera bo bategeera kyekitugatta sigali sibeetaaga negambye tebali kitugatta bo bali bebatwesamba sibe kiri kati bwetwesamba fe tukole ki tukwesireko ate nga sofa ojja kulaba atwesamba era ng'endongo tugimusinga esegedde obanga atuwonyezza kakiringa nga bapromota abamu oba bakyali bafe oba badijje
oli akushawa abakuwonyeza bulaza odija atagenda kujja kuyimbirako kuba kutagenda nakusade ku postayo bonange sinakola sho nenga tebo tubayimbidde enfunda n'enfunda okitegera kati oli bwava nagamba mwana nkwesonyiya banga ayambye ggwe okitegera kati omuyimbi okujanga nesonyiwa abanyambye tojja kunsaba kolabo nga bakuwandika luyimba okategedde ate nze eyimbira bwazimenya nedda si kubanga njewulira kyokka ezo banjewulira n'okusingawo gwe bwoba bwotyo bwokitutte gwe nga nkwataganana naawe wakola otya n'omulala era n'abamanyi nkwatagana naye lwaki bakyali bambemewo nabo tukwatagana mpaka nga tetwawukanye osooke tumuleke sooke twogere ku bino ebiri wano eno sikikopa mubayimbi kuba olire ndi muyimbi kirera mba ntambulira mu lutusi entuufu ez'abayimbi okujjako singa mbadde nkola mbadde mbikopa kuba bazi naali badde nfeekinga esegera kuba ndi muyimbi bwe ni muyimbi kati ate nkope mubazi twali yansipayalinga kuba bwe najja nayimbanga nze sina gwe nayimbanga singa najja nga nzemu oluyimba awo banga abalumba ezaaya waligambye kafeero yampadde inspiration ninajja nanyimba zange style ndala nga tewali gwe nfaanaganya yadde esegera kati sofa mu level gye ntuuseemu nitandika okugaba ku respect ningamba abasajja nga bayita mu bingi kwaliwo otuuka n'olabanga buli omu akutaagula n'ogamba kati bweguti bweguli then nomanya nti no kilasi tugivuddemu tuze muki tuze mu kilasi endala kubanga buli kilasi gy'ogendamu eba n'ebibuuzo byanjawulo kilasi gye ndimu yeeno wendi wano ye kilasi yange nze nyimba bubblegum music Alien nabeera ko nawe mu kivulo ekimu erugoga okwali DJ ne muloti n'abalala nga bakuuma kazinda lubayirena naawe babubakazi sofa kagambe kino endongo nina ekibiina kyeŋŋamba ennyo abavubuka abayimbi waliwo abantu betwayagala nnyo tukolagane nabo ndowooza nga akaseera tekanaba kutuuka naye ate akaseera bwe katuuka omuntu oyo abadde gwesibako nga tammuka akaseera bwe katuuka ali najja ate tomwesasuza kitegeeza nti oba otuuse mu kirasi gyali akwagalamu era ensonga twali tukolagana bulungi nnyo emirimu gyange n'egijje gitambula osegeera kitegeeza nti tuba tukoze ali nga kiba kubokinga ku bivulu notayimba ab'emukono bakunoonya amukono abaawo ate waliwo ebbala gye bakubokingako bayisisa nekyo bakunoonya kasabulanka y'emukono ebiwandiiko bingi kati olaba nayogera ne management eyo nga bambuukinga okumpa ssente netwogera essaawa zenina okuyimba osegeera ne baŋŋamba ssaawa 7 zenyina olina okubeera ku stage osegeera kale nenkubira omukulu omudijje ne mubuuza ebyeno byebyeryo bansookeno naŋŋamba ebyeno byamangu neŋŋamba kansookewa emukono kuba nalina shokula bamba Friday eno mbadde n'akawaanukula bamba awo osegeera nentuuka neŋŋamba omusajja naye sigenda kukola ki kulwawo nga yagala ntuule nywemu bwe bbaala abantu bajja leeti yogamba sigenda kunywamu kuba nze kola sinywera ku mulimu naye sofa nze mpa balansi tuyingire enyimbirewo kuba niwala gyenkola ki gyengenda kusaba nga 7 n'ekitundu nampaku afuwa balansi nga tuyingire munda balansi omala ali munda osegeera tuuka munda nemugamba deni bampe microphone mpe balance nkole ki nyimbe nanga audience yagamba crowd eri wansi ngaga sebo nze ntuule bakantu banayingira ate ndyoke nyimbe osegeera bala ye mwenyini tweda kika abiri ngambire oluyingira kuyimbirawo ate ngeno banaje bakola ki dirina okuyimba osegeera omembi singa batagenda kuyimba wantu tajja nimba sigena yimba wantu sijja nate nentuuka nenzija noyinga nenyingira ate nenfuluma kitegeeza ne management zina okwetereeza ne promoter nabo nkibagamba
kati omuntu ajimujja muvano nga mwogedde kirala otuuka kushonga ekiro kiki ekyo kirala nagala atakyuse gwe mako na combination maker tushege Alien skin ekibuzo kyange ekisemba asolo wakola ko statement n'ogamba nti TikTok yakola era teweetaga namawulire essaawa zino olaba ekintu kuzitoweredde kati bannamawulire obeetaaga ekinazitowa yadde ekinazitowa dde nesaa kunyiiza netekinazitowa yadde saa kunyiiza saa munyiiza kubanga mugamba akantu agamulabe alowooze mulabe nga atalina mugaso osegeera kubanga kati kankubuuze kino kyogamba okategedde nti kyegambe saa nkunyiiza nti enjogera straight kyobanga kisosene neekomako saa nkoleki nkunyiize kuba seremeredde olwedde nze enkuba otegedde nesaagadde balaga nti temulina mugaso obongera ku value lindako kyogamba nakunoonyako ku stati yange nedda nkugamba nagamba enjogera straight saagala nkulage nti olina muki mugaso kuba waliwo abagukulabamu sofa nange ngukulabamu naye wali nali sigukulabamu era nga nebenaja nenkugamba mpite abamawulire babiri banjeko interview temujja kujja mwalize sebo kasiza nkoze lwaki muzze awo fani wange yaleeta kubanga nagamba fani bwajja nakuwa sente oziteeka mu nsawo kali bwajja nakasigala era oba oyo nakanywa ate nakasa mu nsawo nga kayaka oli faniwo ate sofa basi bayisiza mu maaso kodde bafani bagooza nyimba mu gospel kosi na shoji nali nkoze nti oba kodi Kampala oba Namirembe oba Lubaga osegedde nyimbira bayaayi nenzikiza nti ndi muyayi nyimbira bayaayi okujjako singa nosanga mu kyaki obange wa pastor omunga bampisa ate nembako byenyo obanga ngenda neegaayawo njabanjokeza nate nabo banensobi lwaki bayisenze bayesu ayagala nzenze twali twasaninze mwe nayimba lunaku soko mubuuze twawandiise nti mwagambye ayimbe ennaku mmeka nina ennyimba mmeka nayimbye mmeka nageze nekwa introduction nenvaawo negesogamba kambabuuze kino bwekyogaba promota bo tebategera okubanga bwenaku nnyimba ng'ate nze ensobya ku bantu singa mbadde ensobya ku bantu promota singa bakolaki singa banvaako dda kubanze nakuba ndongo yange nasina promota gwenteeseza naye nti balinayo nompa naye nakuba neenoga bwe munalaba nga mba muyisaawo otegeera ensonga lwaki nkola ebiribwa baani zibeera ku bivulu guliti yaliwa then oyo alaba nga kibuba kimwisiza bubi ye nga ye oyandeke otegera yalaba nga kiba kimwisiza bubi obanga mwisiza bubi mu mbeera zange oyakola ki kubanga nsibaddeeko mu jento mbunayonoonese boonoonese ayo nayintani okuba endongo naye munonefunyuka ate ngenda nterera bute anisebo omuntu ayinza okwebuuza champion judo akolangaani ku saidiyo okusingira ddala mu career yo akolangaani specifically inaoga ni champion judo wakabi yabeerawo ng'owakabi asoma naye oli mu mukolera future ye kifaananyi kiti omulaga oba mwana muto akyalina okusoma era asoma era leero nali kansolinze nga nina olukiiko ate nga nina okubeerawo ebyo byonna bigenda kujja n'okusinga ku ebyo kasitensi namuteekako amaaso ebyaddala ojja olaba nga waliyo abavudde abalwanirira eddembe lyakyosegedde ne kati sofa bagoba agulina era ne bwanaaba nago jalaba nga atanse omugoba ate abivaako atya fenga letwabivaako sofa bwanaaba yanziridde mubigere tekina buzibu kuba nange wendi era si wabi osegedde ebanja abakolera otuuka wendi mwana wamaani ono mugeto ate nga wakabi tegeera sofa nze omuteeka wano si kuba ndi nomala biseero bayayi abimala kino ekintu kyamaanyi nnyo kuba banja abaagala otuula wano eno nange
Osegeera bangi gwolowooza musajja wampisa atana kyagenda kukanga ssebo atakange yakwerinda byeye omuleke yabeerawo n'ecupa ye olabye mumenya nagambye ensonga basiya amakulu tojua nnyo makulu golwaki yannemerako naye gwanga abempi bali bameka byali alina okwogerako oba baagala jasi bebekulu aboogereko anze no abasajja mubawani respect kulaba nalina kirina kyembaddiza mbaleka babere byabwe nange mbeerewa kigambo kyonna kyempereza kisoomooza nzikwazi ngambadde njani obukipupula babitaba bukipupo singa mmanyira abayimbi nolaba abantu bazale bansimanje bekumibigambo wa musajja muleka abeere bibye asa kimumanyiiko simanyi waasi otamanyi wensula kali mwogereko kuki anti abawuma nabo kali balina omulimu gwabwe okunoonya abaki abayimbi olaba bakooki balonda abazannyi nti gwogenda okukola kigogenda ozannya wabula omuzannyi si yalonda kooki bwe balabanga mbaweesa ekitiibwa mu kibiina kyabwe era bajja kumpandiikira naye bwe mba sibaweesa kitiibwa genda siga n'ekitiibwa kyange ekifu eno waliwo omuzannyi alonda kooki kooki alina olonda omuzannyi nti ono sofa tukirabye ajasa otukolera naye mba sibakolera era nga nsigalayo eno nze sinagaanako kukolagana muntu yenna naye ate sinaba kwagala kwesiba ku muntu yenna okitegera olyeguddeko mulaavu tampe nigude omuleke olyeguddeko mulaavu laavu etya papa okubeera n'omuntu gwoyagala nze ndi musajja wabuvunaanyizibwa n'abadde atya ate gwe wooseko olina iba wange nze ndi musajja wabuvunaanyizibwa nze mpeerera abatali babiri abatali basatu osegere ate nga bange sebozi bwoza nina emyaka ng'emeka bobondaba kale kituufu ki kale tugende n'ekyo 28 gattaka 22 n'emyaka 5 n'obuvunaanyizibwa ssebo nange embeerewo ne bintuulamu ne ŋŋamba naye singa bijjira mba ŋŋenda kukola ntya osegedde era omanya nti n'enjovu teremera masanga gaayo mukyala wo olumu takugamba nti engeri gye weeyisa mu bantu okugaayagaaya ebintu ebyogaaya mu bantu bibi osooka ne weebuuzayo mukyala bange afaanana atya osegere anaba kumbuuza ekyo mukyala takubuuza osooka ne weebuuzayo afaanana atya naye era aba mukazi otegedde wekiba era njoba ne muyaayi nasoma ekyali kimpisaawo kubanga sofa nze nalinga nsoma naye nga nsoma Justin mpaka we natuuka ngambe maama nti nkooye nga Justin nvumbemu nga kiboko tezikyalunuma nnyo naye nga kookusoma sigamba nti kubi naye ze kunze kuba nalaba nga tekulina nnyo future erinzi nensomako kye nali neetaaga okitegera kubeera sofa kati ogenda olaba era nga mukani didi tinagamba jipiira bongo weya erepu nasiraba jipiira bongo wagira nina polio okitegera kunze nganze nengayo n'abalala bangi abanfaanana nti nno kyosoma si kyokola kati gwe musajja wange oyinza okuba ngaoli walukaga gwe yagamba eyateeka kitta nti ekitali n'ateeka bbo kyange ate yalimu ki yali yasoba amawulire ekitali n'ateekayo bbo kyamwakawulira bwebito bwekiba ososoma ebirala oyina ate okulaakulamu nolabanga birala nge kyanja ku ssomero kasi nakizuula nti nonze kasitoma nenga tolina kyewasomerera
ng'ovudde kugamba nti microphone nga bwogambye nti oza official obadde nga weebuuzaabuuzaako ku kyekirala mbadde seebuzaabuza mbadde nkolera ddala mulimu ki nkoze emirimu mingi nnyo ng'ate ngikola ate nga ngimanyi tofa champion good ayina bazadde be ate babuvunaanyizibwa osegeera era sofa bali badde baakira eminzi edda nti ojja twonoonera omwana waffe osegeera naye nabo sofa baba bakiraba baba baagala nnyo mbeereneko naye kuba nina abazadde bangi nnyo abansasula n'okunsasula mpiteko just abaana babe bandabeko okitegeera bw'obanga gwe tonabatuukako yo levu waliwo ate abakola ki bakituukako kuba nze ssebo okulabe bwansasulirwa era otuuka ku sho nga batimbi aliina ne bagenda basasula balabe enzi kitegeera tegeeza ssebo nange n'abanjagala era ogamba 10 likyawoomu okwongerako alien security ya champion budo erieta kuba eno gwajayambadde balole mu TV bangi abatwazi bangi abeera najyo bajambadde ku stage bino ebintu jasi bibange bitali bya bulijjo eyo mbalala naate kuffe bya bulijjo bisoboka kuba nsi oguwaayo omuntu omu ne mugamba tambula mpaka ku usaafi n'otatuuka ne champion guno bagikubya 2 atuuka bwakyaliko akagambo champion osegeera abantu abamu abakulu bamu industry bagamba nti baagala kugendeyoko wabulemu engeri gy'olina okumaninga industry sekukkiriza oba tukkiriza sinagaana naye ngenda ku example nga ku Man U ne Arsenal advisor wa Man U tava mu Arsenal osegeera omuntu oba okyali mu lwokaano tonakyusa kuŋŋamba n'endowooza nti kikola okujjako osooka n'omula ebyendongo n'ogamba endongo ngivuddeko kati mbulirira bayimbi sofa n'omuyimbi asobola okumbuulirira nga bwe tuyimba tebikwatagana kati nga njagamba oba nga Sam Gombya nga Silver Kyagulanyi otegedde waliwo omuntu agamba jja nkugambe n'owulira nga gino akyayinza okukugamba kati obanga awekitegedde emisaaki oba Bobi Wine otegedde waliwo omuntu gwolaba nga ne baaba alina kyayayaanira nga labamu mukirina ate aleeta amagezi gali agawakayo magenya bawango nti ate oba yakundi asibe ebyayi oteeke musana kamiliyoni mu miitinga naye osegera naye nga ate Sofana agamba nti twagala kulaba beegezewaza kuba amagezi twagaza emabbali netukozesa kitulabe kituyisaawo kati gobaze n'amagezi go oba ojja tulindamu osegera era abamu ku bayimbi abayinza okubeera mu sekasiyo ekigambibwa nga bamu babasasuza ate abamu musasula so otuuse kiyinza okubanga kati bakyakusasula wabuba osasuza ate youngsters abali wabweru bandyagadde okukolako ne alien skin oba naye bandyagadde okukolako nabo embeera eri ejja kukyakolako sofa endongo yange si yakutunda nnyo 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 wabula yakusiima nakubaako kyenyongerako olabanga mukyusa makadi yabani naye ngaolaba kulabo gyange gye zigenda zifanye okugeto talent yani okudira ekiswa ate okyongereko ettaka kati ngende nyimbe naani kati kiringa kati kikyagala oyisaawa ate ate ndiwumbe nyongere ku kiswa asirabe ensasuza wakati olaba omuntu nga ntenze nkola olimba nensasula audio ne video just nze nkwatagana yange na muntu oyo sofa waliwo ebintu byetuli mukola nga bibalinga ebitabaddeewo lwaki mwagampenya abayimbi abakulu respect abamu nga sindaba waliwo wesigenda kugiwa kubanga nze nalaba nga omuyimbi ajja nga ayimbanga omuntu nga balwanagana buli webeesanga okitegedde nze omwana bwayimbanga nze mukoya challenge mutambuze n'omutambuze nimulaga nange bemba ninawo nengamba onajja kukola bwati okitegedde kati ogeza tomudya wadi yange yagirina okitegedde ani yakikoze nange nemugamba nti onyodde mbannaakendo bannanga wali gye badde bampadde kanjikole ki kubanze kategole gye banteekamu nalaba nga kyali kibulamu naye njagala eri emalayo
kati ateyo kyotalo kiwa munno nga tomwekoleki ogambe wange wajjo nange nalika kutene nkateekawa era awo nange ng'abalala laba nga waliwo akaagala kalina kikamwongerako omwongeramu amaanyi osege yakugoba mu studio ye nga atasobola kukola naye bamuyita Steve yani salama lo nagamba nzija kukola nawe Steve yani yango producer go bata Steve just kati abo bagala nabo kuba wabudde nenga siwuli yango producer go bayita Steve so fa kuba ne nyimba zenkola za bwerere ba producer bagala kukola nange kato yataka kukola nange agenda kukola nani otegeera ukate njagala oyongera okunyumira mu koji akuba najira bangu kigobi bakate otegedde wali badde okuba mu category ki njagala okumanya award joyine kwata Ladda waliwo abayimbi ababeera nominated mu artist of the year basong of the year nenga olaba ate nina ennyimba ezibamenyayo nina ennyimba ezimenya ennyimba nze gambe waliwo abaliyo nga bw'olaba ennyimba zange batonkako basita danger nga yamayuuka nnyo singa olimba oli nominated mu song of the year otegedde ate ne self service bwolowoleza akatono ofuna katono golaki nte ennyimba buli lunaku njagala bisinga ssebo otegeera kuba nange singa mba njagala katono alikomye ku mboozi yankolo banetonkaka era singa nkola sente zezimu nina byenkyagala okubaako byentereezaamu kakati ate nga bijja kutereera akatono kennaaba nsoboddemuko sina bira byenkola akasente nkayingiza ddala mu ndongo oyo yenze kubeera n'akasente sirina nfuna katono osegeera osooka n'okozesa ekyo kyolinawo then bw'ofuna oyongeramuuko wekiba kisobose osegeera naye ensonga ki audio mukola nfuba lukola nga audio nga mulungi ne audio wange olaba mukola n'abantu abatali bakabi nnyo baproducer bakabi nnyo ne videos kwa n'abatali bakabi nnyo kwanza nkimanyi nti nno nze tofali yange audio nga koyayayanira okubeera owakabi akatini ke mbalina nenkamwongerako osegeera idani okwata ettaka lino lyongera ku kiswa kino mbadde nsaba okinziremu nakyo asinga osinkana abaana bageto nga bw'obeera nabo bigambo ki ebizaamu essuuli ebibakulakanyira byolina okubagamba oli siriyasi olwaleero mbeera siriyasi era kyobula bakimbira n'abageto bangi bo bembagamba babifuna ekitegeera nga biki oli muyimiriza okiba omwakapeera singa tubanga tuli bageto toli mu geto kubeera nali yayita bibebere lipanda bagambye baba tetuyingira katwe lwaki mwaganye ekyo nenga teri buzibu ekitegeera jasi mwemuteekawo embeera just olusalosalo olwaba up town n'aba down town ninga naffe tuli bantu nga tufune ebibuuzo bibiri ebisigadde tumalirize ekyo kimu ekyokubiri tubulize ddala ekyokubiri yagende ku remix ne fresh daddy bamulamu talent kwekusaba muddemu amazike namwagaliza kuba nange siri talented abantu bwe bagamba kati nokukwatagana abatali twekembe kaddamu kya bebekulu abansi tasobola kunsaba kolabo oba ebintu byolaba nga tebisoboka era bwanaaba jinsaye mujjaje banga tugitadde esegeera tosobola kati olaba katosobola kubanga oli wa senior 6 ayina ogamba omwana wa pifiri nti ate ndagiriraako osegeera olabira nga gwe abaayokya kisoboka kati jasi wali ebintu byolaba nga tebisoboka kati bebeku tasobola kujja nangamba kati tuyimbe kyakuba dda ennyimba zonna ezakabi yazikola ki yaziyimba okujjawo nga nze ngenze ne mugamba tukole ki nange nkyanoonya maanyi gagendayo bwanampeero jagiraba nga tugiyimba yamaani dakabi